Honorable Erias Lukwago amanyi nti bulamu butambulira ku ddagala era bw'otuuka ewuwe olaba meeza namba lino ne line ndiise cocktail y'eddagala kati ekyo bwe kiba nga omuwaabi wa gavumenti akimanyi ku muntu enkana bw'atyo obuvunaanyizibwa ng'oyo n'ayongera mu maaso nti agende eruzira kitegeeza tafaayo ne bw'abanga oba oli awo afudde olw'embeera eyo gy'alimu. Butereevu ggwe alaba Focus TV nkwaniriza ne gamba nti weebale nnyo okubeera nga okikola, weebale nnyo okubeera nga otugoberera ebiseera byonna. Nze Ade Wilberforce Muyanja ali mu Uganda, East Africa wamu ne diaspora nga wasalawo okubeera nga ogoberera omukutu guno gwa Focus TV okola ky'amaanyi ate n'abakusubscribinga nkusaba subscribinga tube nga tutambula mu maaso naddala okuweereza amawulire agagwa mu ggwanga lyattu Uganda. Tulondamu stories ez'enkunala oba ez'enkizo ntubeera nga tuzikuwa. Ebigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda, omukulu Erias Lukwago Ssaalongo, former Lord Mayor wa Kampala, atwaliddwa e Luzira yeebakeyo mpaka ng'ennaku z'omwezi 22 bwe banaddamu okuwulira ku kusaba kwa bail. Tujjukire nti bino bibaddewo oluvannyuma lw'okukwatibwa kw'omuloodi ono olunaku olw'Emmande ku ssaawa 3 bwe yasangibwa mu maka ge Wakaliga n'atwalibwa ab'ebitongole eby'ebyokwerinda ng'avunaanibwa emisango egyali teginnaba kutegeerekeka. Wabula obuzibidde olunaku olwaleero nga Makindye Magistrate Court bamaze okumutegeeza musango ki ogumuvunaanibwa. Omusango guno guviiriddeko kalumanywera mungi nnyo oluvannyuma bannansi okuvaayo okubeera nga bali concerned okubeera nga bamanya omusango ekika kyagwo, omusango tebaguwulirangako era guyinza kuba gutegeeza ki. Wabula nga Focus TV tuvuddeyo ne tukola research omutonotono ekikwatagana ku musango guno gwe bayita misprision of treason. Omusango guno mu ggwanga mweguli, mu ggwanga yaffe Uganda mweguli era mu penal code, constitutional penal code eya 23 erina weeyogerera ku musango guno. Musaasire si munnamateeka naye njagala ku muntu waffe owa wansi obeere ng'otegeera omusango kye gutegeeza. 1. Omusango guno guli attached to treason. Treason kwe kulya mu nsi y'olukwe oba okuyambako abalabe b'eggwanga okutuukiriza ekigendererwa kyabwe naddala eky'okuwamba gavumenti eri mu buyinza. Kati misprision of treason obeera ggwe otegedde ku kikolwa kino eky'okuwamba oba okusuula gavumenti wabula n'otakiroopa mu bamateeka nti Erias Lukwago wategeera ku musango oguvunaanibwa Kanokiza Besigye naye n'otavaayo okutegeeza ggwanga oba n'otavaayo okutegeeza abo ab'obuyinza abavunaanyibwa ku nsonga eyo nti waliwo ekigenda mu maaso okubeera nga kituuka ku gavumenti eri mu buyinza. So gwe musango oguvunaaniddwa Ssaalongo Erias Lukwago. Wabula bannamateeka be nga bakulembeddwamu Medard Sseggona bavuddeyo ne basaba okukola kye bayita electoral bail application, okuwaayo okusaba kwabwe okwa application ng'okufayiringa okwewozaako wabwe n'okusaba nga bayita ku mitimbagano era ne bakakasa nti by Saturday oba olunaku olw'omukaaga kijja bakiwedde. Wabula kiba kiri eri kooti okuyita mu ebyo oba mu kusaba kwabwe okwa bail oba ku application gye bataddeyo mpaka Mande ennaku z'omwezi 22 essaawa 4 ku kooti babe nga bakomyawo omukulu oba omuloodi Erias Lukwago. Bwe kyogeddwako ko ku bulwadde omukulu ono bw'alina abakulu bategeezeddwa prison oba ekkomera, abakulu batwala ekkomera okwatagana ne ba health helpers aba Erias Lukwago okulaba nga omukulu ono asigala afuna obujjanjabi babadde afuna aleme kufuna buzibu mu kaseera kano nga balinda bail. Tulinda ffe bannayuganda ekinavaayo lunaku olw'Emmande naye twebuuza ddala ono si kiguumaaza? Ekyokubiri omusango guno ddala gwazuuliddwa kati oba wabaddeyo motive endala emabega w'omusango omujweteke guno ogugambibwa nti mujweteke okusinziira ku bantu oba n'abagoberezi b'ensonga?
wanaabayo motive endala esikiriza okuleeta omusango guno ku ssaawa eno. Ekyokubiri, ani omulala eyavunaanyibwa ku musango guno e Uganda? Byonna tujja batubifuna oba tubitegeera tumanye ekituufu ki. Naye nga Ssaalongo Erias Lukwago byebyo yembeera mwali atwaliddwa e Luzira, naye nga mujjukire ekibaddewo nga yakawambibwa oba yakabuzibwawo y'omukulu ow'amagye General Muhoozi Kainerugaba. Ono nno yakulembera defense oba ye CDF w'eggwanga Uganda, era ebintu bingi ebyogeddwa ku mitimbagano, omukulu ono nga agezaako okutegeeza embeera Erias Lukwago gy'abaddemu, n'atugamba n'otugamba nga bannayuganda nti ali mu kuyiga Luswayiri. Kyabadde nno kintu ekisoomooza eggwanga, omunene nga Erias Lukwago ng'asibiddwa, ate ggwe akulira amagye okubeera nti oli mu position y'ebyokwerinda ate ovaayo ne weewaana mu ngeri emu oba endala. So nno bannayuganda kyabalese wala era kyabakubye wala nnyo ku kikolwa kino ekyakoleddwa, era ne kibaliriza abantu bangi okuvaayo okugoberera ensonga eno n'okugitegeera. So tujjukire nti Erias Lukwago abadde mu musango ogwa Dr. Kano Kizza Besigye, era nga yaguli wakati mu mitambo nga looyo omukulu, era mu bimu bibadde mu kkooti kwe kubuuza magistrate nti omukulu wabanga badde mu musango guli ogwa Besigye, ate wabanga ssaawa zino avunaanibwa, ki ekiyinza okubaawo? So Kalumanyula yabadde mu kkooti oyo, naye tusaba nti okusaba beyiro kwe kutuukirire, lwa nsonga bangi abazisabye omuli Muwanga Kivumbi, era mumanyi ebyamutuukako nga bamupaatiseeko emisango gy'atanaba kubeerwa beyiro. Mulimu Waise Omufumbiro yafiirwa ne mukazi we n'agaanibwa okuziika, Eddie Mutwe, ba political prisoners. Dr. Kano Kizza Besigye beyiro ye esabiddwa enfunda eziwera naye era tagifunanga. So tusuubire ki, tulinde ki, tulowooze ki ku bail ey'omukulu Erias Lukwago? Otherwise ly'eggwanga lyattu Uganda tusabigane tubeere ng'embeera maybe edda mu nteeko, so that abantu beeyagalira mu ggwanga lyabwe. Nze Ade Wilberforce Kimumiye, webali kulaba Focus TV. Should the public take on the matter, and what are your concerns as your client goes into prison with the challenges of health that you just spoke to in court? I think generally the concerns relate to his health condition, because since his kidnap on Monday this week, yes, a search has been on. We mounted a search. We tried everywhere, police stations, and we couldn't find him. We couldn't locate him. And the worst thing is the destruction of institutions in this country. That every person, every single officer, every single responsible person you talk to wanted to avoid trouble. Right from the police and a military officer you talked with would say that one is not our prisoner. The police said they had no knowledge of where he was, and I believe them. We were not told where he is. We knew that he was in custody of some illegal outfit in form of the military. You know, the military is a trespasser in this area. So they trespassed onto police jurisdiction. We went to Natete police station, which is a area police, up to the region. They all refused to attend to us. They were saying, we do not know, we don't have him. Go to CID headquarters. We went to CID headquarters. They bounced us. We went to KMP where they sent us, and we could not get help. Until last night, midnight, we were looking for him in various police stations, where we would be told sometimes deceptively to disorganize us. And finally, in the morning today, around 10:30, when we got information that he's at Chira, we verified it with our sources, and yes, we found him at Chira. We thank God, because we know that the condition where he has been is much worse. With relation to him being produced in court,
Definitely, we cannot celebrate it as victory, but we can only celebrate the law. At the end of the day, the law may be slow, but the law will prevail over impunity. Impunity, indiscipline, indecency, and all manner of vices have their limits. At the end of the day, the law catches up with all those vices. Now, the medical condition has been worsened by his illegal incarceration. The torture, including physical torture, the apprehension arising out of the torture and uncertainty, being made to sleep on the ground, on a bare ground. Then he was also forced to do physical exercises, even with his frail body. As you see him, as you've known lately, the life he has been living, they forced him to do drills, which have been exhausting, and that caused him to collapse. There are so many things that have been done to him that he has narrated to us, some of which I would rather not mention because of the private nature. Has ably applied for bail. The state has not responded to the same, giving their reasons. They need to verify. The issue is not about the letters. The letters have been availed. According to the state, they need time to verify the medical conditions according to them. So I believe in the interest of justice, since there are medical issues presented to court, the state will be given 2 days to respond. Yes, the state will be given 2 days to respond, and that is today's Wednesday, Thursday, and Friday. In order to save time, why can't state file written submissions in that regard and have them filed electronically? Honorable Medad Segona could rejoin if any, and then court can deliver a ruling on the same. Yes, let's state rules. This is an order of court. Let's state, yes, have these 2 days, peruse, file submissions electronically. Council Medad, I believe you can respond? In 1 day. You can respond in 1 day. Yes. So that will be by Friday. No, the state files and serves by Friday. They are given 2 days to verify. The state files and serves by Friday. So the defense will respond, if any, by Monday. Then can we meet I here? actually don't need Monday. You don't need Since it's electronic. filing is electronic. Electronic, yes. We will file on Saturday. On Saturday. Yes. Then, if that is the case, then we shall have a mention on Monday, if I have all electronically filed, because sometimes the directives are not complied with. So we can have a mention on Monday. Salongo will be remanded till then, till Monday. The prison authorities are directed to take into account his medical condition. Specifically, we shall remand him to Makshonbe. I think that's where the hospital is. Yes, that is where the hospital is. And then you can have a meet-up with the prison authorities on the issue of your orthopedic bed, such that you can make arrangements and have it available to them. So he will be remanded till... Before you do that, Your Honor, I'm grateful, first of all. May we take it as an order that we take. We do not want it from the state if they do not have it. No. We will provide the mattress. We will, of course, how to deliver it, we can organize. That's administrative. Yes, that's what I say, that he will have meet up with the prison authorities and arrange. Okay, because the prison has its own guidelines. Yes. So he will meet, the family will meet up with the prison authorities and arrange on how the issue of the orthopedic mattress will be delivered or handled accordingly. I guess we are clear on that. Yes. We'll be remanded till then. So step for avoidance of doubt, time, Monday 10. Is it available for the yes? It is available. I believe even if it's a Sunday, it should be available. We'll be here even on Christmas. Okay.
twategedde nti agenda kusuulibwa ku poliisi emu mu Kampala. Tubadde tuli ku poliisi ezisinga wano mu Kampala naye ekizibu ekyekira tetwakitegedde naye kubadde essaawa nga 4 ne batubuulira nti nno the Honorable Erias Lukwago atwaliddwa ku poliisi y'Ekira division. Tutuuseeyo ku makya ssaawa 5. Of course abakkirizaamu the Honorable Merad Lubega Sseggona naffe oluvannyuma kyetutegedde nti kyebavudde bamuyisaawo mutwala ku division poliisi ey'Ekira lwakuba yabadde yakolapusinze ng'abasawo bakyamwekebejja oba ddala asobola okugenda mu maaso n'okutwalibwa mu kooti ng'enteekateeka bwe yabadde eya poliisi n'omuwaabi wa gavumenti. Tuwuliddeko kanso nti Lukwago bagaanye okumuyimirira, mbeera ki ebaddewo era omulamuzi asinzidde ku nsonga ki? Olwaleero kuva ku makya twabulidde omuwaabi wa gavumenti nga bannamateeka ba Omuloodi Erias Lukwago nti kigenda muswaza nnyo embeera gy'alimu the Honorable Erias Lukwago mutwala mu kooti mu mbeera eyo. Era tumusaba nti ne bw'oba osazeewo nti nno atwalibwe mu kooti, tusuubira tewandiwakanyiza kusaba kwaffe kwa kumweyimirira kubanga twali tumaze okutegeera nti omusango bamutaddeko gusobola okweyimirirwa mu kooti eyo gy'anaaba atwaliddwa. Naye kitumaze enviiri ku mutwe bwe twafunye okukkiriziganya ne bannamateeka bannaffe nga bagamba nti weero embeera naffe tugitegedde ng'egyali nti yakolapusinzeeko mu seel era kiri on record, era twali tusuubira nti bajja kuwakanya kusaba kwaffe okwemweyimirira naye bibadde birala bwe tutuuse mu kooti nga bagamba atwalibwe mu kkomera okumala wiiki nnamba olwo beeteeketeeka okulaba nti nno baddamu okusaba kwaffe tutaddeyo mu kooti eyo okulaba nti yeeyimirirwa asobola okufuna obujjanjabi kubanga yenna amanyi the Honorable Erias Lukwago amanyi nti bulamu butambulira ku ddagala era bw'otuuka ewuwe olaba meeza nnamba lino ne line ndiise cocktail y'eddagala. Kati ekyo bwe kibanga omuwaabi wa gavumenti akimanyi ku muntu enkana bw'atyo obuvunaanyizibwa ng'oyo n'ayongera mu maaso nti agende eruzira, kitegeeza tafaayo ne bw'abanga oba oli awo afudde olw'embeera eyo gy'alimu ey'obulwadde. Musobodde okwogerako naye era ye biki by'abannyonnyoddeko bwe bamufunye akakisa n'ekirala kati muzzaako kimwe nga bannamateeka be? Ekisooka kya bulamu tuli mu kulwana bwenzingirira era bwenviiriddeyo nga tuli mu kwanaganya n'abamakomera eruzira gye bamusindise Maction Bay kulaba nti bakkiriza ebimu ku byeyambisa nga special mattress n'ebirala kubanga obulamu bwe obuzibu bwe bwalina bulina ate ebyo bwetaaga obujjanjabi obw'amangu ne diet ey'amangu. Kooti ekkiriza okufuna a bit of special care eyo katusuubire nti abamakomera tebagiwakanye. Kyetuzzaako olwaleero tumaze ekyo ne tulaga kooti nti tuli beeteefuteefu okulaba nti tugondera ebiragiro byetuwadde okulaba nti tuteekamu okusaba kwaffe okukubira mu kusaba kwaffe olw'omukaaga olunaatuukira tusuubira ku Mande ng'ennaku z'omwezi 22 kooti yandibadde yakisa netuwa the Honorable Erias Lukwago kakalu ka kooti. Kanso bwe tutunuulira Lukwago bw'abadde tannakwatibwa abadde emisango 2 ogwa Muwanga Kivumbi n'omusango gwa Besigye. Kati emisango gino kiki kye muzzaako? Tegiyimirire munaagitwala mu maaso? Emu ku nsonga gye tutadde mu kooti y'eyokuba nti nno waliwo oda y'ekkooti nti nno tulina okutandika okulaba nti emisango eyo giwulirwa ogwa retired Colonel Dr. Kizza Besigye ng'ennaku z'omwezi 3 tuli mu kooti. Ogwa the Honorable Muwanga Kivumbi ennaku z'omwezi nga 25 era tuli mu kooti. Abo be bamu ku batono bawolereza era kooti tusuubira nti yandizeemu okusaba kwaffe asobole okuba nti asobola kuba tajja kusobola kuwolereza abantu abo ng'ali mu kkomera. Buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo. Kati nno Focus TV yange
bazza okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba focus group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 806 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange ku subscribinga ku Focus TV yange bingi